Kale atulaba tuli wano Kasanje ne baganda baffe abayisiraamu twebaza Mungu nti ekirabo ekya Ramadan tukitwalira ddala bulungi nnyo era kituyisizza bulungi so ensisinkanye mukama wange Sulaiman Sejjengo mumanyidde eri mu kuba nti yatukulembera mukungu wa Beene era yatukulembera mu kutegeka amasaza ga Buganda kamusaba tubuuzeeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsanyuse nnyo okubeera wano nammwe era nsanyuse nnyo okubalaba. Okay, ensonga tuli wano eno omukolo guno gw'okusibula mu busiraamu guyamba ki? Mbadde maye buli omu olusibulukira gy'oli nindaba abantu bakuŋŋaana mu maka ag'enjawulo bakuŋŋaana mu mikolo egy'enjawulo ne basibulukira wamu. Omukolo gw'okusibulula okusubulukira wamu gutuyamba ekisooka okulabagana ku byenyi naye buli omu amanyi ekiri emabega w'okulabaganako. Ensisinkano zivamu ebirungi bingi, ensinkano zireeta okwagalana, zireeta okukolagana, zireeta okusonyiwagana, awamu n'ekyo n'okuyiga. Osobola okuyiga bingi ku banno by'otasobola kuyiga ng'oli mu nnyumba yo. Ate ffe mu busiraamu emirimu gyonna egikolebwa mu jjama gizitoowa nnyo mu maaso ga Katonda okusinga okumulimu ogukolebwa omuntu omu. So osobola okusaalaeko obwomu naye buli osaala ng'osaalidde mu bangi eswalayo Katonda agikubisaamu. So n'emirimu emirala gyonna kuba n'okusibuluka tufunamu empeera n'okusoma buli tubeera nga tuli bangi ne Katonda atusitula amadaala era n'atukubisaamu empeera. Okusomooza kwe tulina tugenze okutuuka mu mwezi omutukuvu guno ogwa Ramadan nga enjawukana zifuuse enjawukana mu ddiini yaffe ey'Obuyisiraamu. Simanyi gwe nga omu ku bakulu b'ettwale simanyi bubaka ki bw'oyinza kuweereza abayisiraamu mu budde buno obw'okusiiba nga bukwata ku njawukana nga bwe zitambula nga bw'ozigoberera ne byafaayo osobola otuwaayo kuba ffe tulowooza byatandise kwosa ggulo era tuli beeraliikirivu tugamba bitandikidde ku mulembe gwaffe binaakoma ddi. Inshallah enjawukana mu busiraamu zaava dda. Obusiraamu y'eddiini yasooka wano mu mwaka gwa 1849 ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna owookubiri. Mutabani wa Ssuuna yamusikira ye Muteesa ow'Olubereberye. Muteesa ow'Olubereberye ye kabaka yasooka okulembera obusiraamu ng'omukulembeze w'okuntikko kati nga wandiise mufuti olwaleero nga yabakulembera. Nga bwe tulina twalina Muteesa owookubiri nga ye pulezidenti ate nga ye kabaka kati twalina Muteesa wano nga yakulembera Obuganda ate n'obusiraamu. Exactly. Kubanga yali akulidde mu lubiri nga basoma obusiraamu kati n'aba nga yakulembera obusiraamu naye teyali mutayirire era nga bagamba nti kabaka tayiwa musaayi so teyali mutayirire. Ati okuvaawo kwe kwazubukusa enkaayana wakati w'ebibayi bibiri eby'abasiraamu abaali mu bukulembeze ebiseera ebyo ng'omu ku bo ababiri waaliwo Taibu Magatto yali ow'essaza Butambala ne Ssekimwanyi nga nabo bawagirwa Sapolo Kaggwa eyali Katikkiro. Kakati ate ne wabaawo ne Saidi endala yali ekulemberwa Kakungulu nga Saidi eri egamba nti omusika wa Muteesa tagenda kutukulembera nga Muteesa bwe yatukulembera. Tajja kulembera busiraamu akulembere abere kabaka tabeera mukulembeze wa busiraamu. Nga Saidi Kakungulu egamba nti asobola n'okulembera obusiraamu kubanga kino kya bukulembeze kukumaakuma bantu. Awojjawo ebibayi nga buli Saidi erina abagiwuliriramu. Ebibayi byatambula ne bitambula era ebyafaayo bitulaga nti ebimu ku byasinga okumenyaamenya obwakabaka mu biseera ebyo kubanga era bakabaka abaddawaawo baafuganga akabanga katono nnyo wali Kalema wali bamulangira Mbogo ne batafuga ebyo byalimu ensonga y'eddiini era nga biri ku nzikiriza oba ku butakkaanya naye ng'okusingira ddala obutakkaanya bwali mu basiraamu newankubadde waaliwo n'obutakkaanya obulala obuli mu madiini abiri agaali gamaze okujja ku mulembe gwa Muteesa mu 1875 ne 79 ey'Abakristaayo n'ey'aba Katuliki respectively. Kakati enkaayana zino zaaliwo naye bo nga bali kimu kati abasiraamu ate nga bo beeyawuddemu era ekyo kyakosa nnyo obusiraamu ne butakulira ku sipiidi y'emu n'abannaffe bano ab'amadiini gano amalala. Enkaayana tezaakomaawo. Abasiraamu abagendanga abaali basomyeko ebweru bakomangawo n'amasahara enzikiriza nga bagamba bwe tusaala ejjuma tetusalyako dhuhuri abalala bagamba bw'osaala ejjuma olina okusaala dhuhuri n'ebirala era ezo ne zibeera njawukana okutuusa Idi Amin we yajja mu 1971 n'afuuka pulezidenti nga nnaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga 1972 n'atuuza olukuŋŋaana conference eyasooka ey'abasiraamu bonna ebibayi byonna nga bigasse wamu ebyali biweera ddala emukaaga n'agamba njagala tuve wano nga tuli kisonga emu olw'ensonga yakiraba nti okwegatta
kugenda kutambuza obusiraamu kubutuuseeko walako, okwegatta kugenda kuyamba abasiraamu kubanga nabo baganyulwa mu gavumenti, okwegatta kugenda kuyamba abasiraamu nga baganyulwa ne mu nsi z'ebweru. So amini n'akigatta nibakola kye bayita Uganda Muslim Supreme Council. Newankubadde beegatta ne babeera wansi wa bukulembeze bumu, bwe twogerera kati olwaleero era enjawukana zizze zibeerawo. Bwe twogerera mufuti aliwo wono omubajje, mufuti wa mwenda okuva ku 72 wa mwenda nga sigaseeko Supreme Mufuti n'abalala. So njagala kugamba abasiraamu nti n'abaaliwo mu 1888 mu njawukana z'abamagatto ne baani bangi bonna bagagwawo baafa. Nonoonyako tosobola kulabako n'omu. N'ababaddewo mu njawukana za Juma ne Zikuuli abaazikulembera ebyannaamu ebyaki abasinga obungi bwe bakutuma tosobola kubafuna, naye obusiraamu bukyaliwo. So obusiraamu bugumira ku ffe bantu ba bulijjo, so si ku bakulembeze abalina endowooza ez'enjawulo. So omwezi nga guno gutuyambeko okureflectinga wa gye tulaga, obusiraamu buvaawa kwaffe tuli we are custodians of the religion. Tugyetikka mu mutwe gwaffe, buli muntu eddiini yagyetikka n'agituusa wagituusizza era agitwala n'agiteeka mu baana be. Eddiini wetu wezetambula ebiseera ebisinga etambulidde mu baana n'abatono abazze bagyegattako nga badde teyazaaliwa mu ddiini eyo, naye abasinga obungi baba bagizaaliddwamu. So we are carriers of the faith, naye tujja kuvaawo era esigalewo. Kyetuba tulina okukola kulowooza wagyeraga ne wagyeva. Bwe tunakitegeera obulungi tulina okwegatta tukozese omwezi guno tubeere nga tuzimba obumu eno muffe, emizikiti gyaffe, amasomero gaffe, abaana baffe, ebintu byonna byonna bye tukkiriziganyako nga ffe abasiraamu tube nga tusobola okukkiriziganya eno. Ebiri ebyobukulembeze bajja kukaayana, bijja kubeerawo, biyinza okulemwa okuvaawo, naye ate tujja kuvaawo. Si kirungi tuveewo nga tetulina kye tukoze mu ddiini yaffe. Kirungi ne tuvaawo nga tulina we tutuusiza eddiini yaffe newankubadde biyitiso weebiri oba tebiriiwo. Ekisembayo oli muweereza wa Bwakabaka ate oli muweereza mu ddiini. Tuyina kati challenge y'obantu okubalansinga ebintu ebyo ebibiri. Tuyina n'enjigiriza empya olina okuba nga wagiwuliddeko. Waliwo abamu abagamba nti bw'obeera mu ddiini biri eby'Obwakabaka tebiba na makulu, ne batandika n'okugamba abantu simagwe naluwooza osobola okufumbirwa seruwooza. Ebintu moddo omuntu abalansinga atya eddiini n'abalansinga n'Obwakabaka. Otegedde obusiraamu wano eyabwaniriza yali kabaka, yayaniriza Ahmed bin Ibrahim omusuubuzi eyali azze okusuubula nga azze kusuubula bibye, n'amwaniriza mu lubiri n'atandika okuyigiriza obusiraamu. So yali Ssekabaka Ssuuna. Ssekabaka Ssuuna yali alamula nga tamanya ddiini yonna gy'amanyi, tamanyi na Katonda. Era nga bakabaka bala bonna we baali emabega nga tebamanyi Katonda. Ono omusajja bw'atandika okumugamba nti waliyo Katonda asalawo, waliwo Katonda atta, waliwo yamuwuliriza era n'amuwa ekyagaanya n'atandika okusomesa abasiraamu mu lubiri. Ebyafaayo bitugamba nti kabaka eyasooka okusiramuka yali Ssekabaka Muteesa oluberebire, naye ate yali receiving abasiraamu yali Ssekabaka. Ekyo kivunula nti oba oliawo ye teyasiramuka naye yayaniriza obusiraamu n'abuwa omwagaanya. Ate ne kano Muteesa najja n'abukwata n'abuzinga. Kakati abakulembeze abatali bakabaka bazeddi bazze luvannyuma abaasooka okutegeera eddiini y'obusiraamu naddala ey'obusiraamu baali yali kabaka era yali lubiri obusiraamu bwatuukira. Omuzikiti ogwasooka mu Uganda gwali mu lubiri. Kati omusiraamu yenenalo ayawulira obusiraamu n'Obwakabaka abatamanyi kyakola. Omuzikiti ogwasooka mu Uganda gwali mu Buganda. Mu Buganda gwali mu lubiri. Era mu lubiri mwe basooka okutegeerera nti Katonda gyali, era Katonda basooka okutegeerera nti la ilaha illallah, Katonda ali omu, alina n'omubaka we gwe bayita Muhammadi. Kyatandikira mu lubiri. So toyinza kwawula busiraamu na Buganda. Era omuntu abwawula abatamanyi kyakola. Obuganda bwe buleza obusiraamu. Otunulira role ezannyiddwa abalangira nga Kakungulu, Bambogo, kubanga mu mwaka gwa 1900 obusiraamu bwe bali bagabana ettaka n'ebirala. Eyali akwatiddwa obusiraamu gwe bali balabo yali Mbogo Kamulangira. Obukulembeze bwina by virtue of being omulangira era yakkiriza obusiraamu. Kati obusiraamu n'Obwakabaka bintu bitambulirawa, bitambulira wamu. Abasajja abamagatta abaali abaami ba Kabaka be basajja abasobola okwembulesinga obusiraamu aye babuteekamu n'amaanyi. Era nnyinza okulowooza nti singa tebaali bo
obusiraamu bwandibadde tebulinga we buli olwaleero be baasooka kubuteekamu amaanyi Bataibu Magatto nga mwami wa ssaza muweereza wa Bwakabaka n'abalala nga baweereza bwa Bwakabaka baasooka okukkiriza obusiraamu ate n'obuteekamu amaanyi n'obuwa protection okusobola okubeerawo olwaleero. Oli musajja agoberera ennyo emirembe nga bwe gijja gitambula gyeyubula omulembe gwe tulimu gwa tekinologiya era Ssaabasajja Kabaka yagutukwasa abavubuka kati abavubuka tutambula na tekinologiya wabula era kubalansinga tekinologiya n'eddiini nakyo simanyi oba okkirizigana nange kiringa ekiganye era kyoyinza kisalira magezi ki tekinologiya omuli emitimbagano omuli WhatsApp omuli social media omuli Facebook n'ebiringa ebyo nze ndowooza tebinaba kugaana tekinologiya akoze nga ekkubo eritutuusako kumanya era tusobola okumanya ebikwata ku ddiini nga tuyise mu tekinologiya wabula abantu abamu bamistakinze tekinologiya n'amaanyi ga Katonda awo wabadde obuzibu nti oli alowooza nti sayansi w'amaanyi atali nakyo naye ate nga munda ffe tumanyi sayansi ali nakyo kubanga ne Quran eyogera ku sayansi kati sayansi ono gwolaba olwaleero ali advanced alina wasibuka era mu butonde Katonda nga atonda ensi so nze sirowooza nti wabadde okubagana okw'amaanyi wabula kulize mu ndowooza omuntu bw'atandikira okumpi alowooza nti ebintu ebisinga byekola bwekozi naye bw'obanga oddayo emabega niweeyamisa tekinologiya agenda kukulaga ensi eno wa gyetandikidde tekinologiya agenda kukulaga genesis ya buli kintu era ojja kulaba nti mabega waakyo waliyo amaanyi g'obutonzi. Olwo omwana ali ku Facebook ali ku TikTok tekinologiya amukozesa atyo kakasa nti amukozesa bulungi n'atayawukana na ddiini ati nga bwe ngambye osobola okukozesa tekinologiya okutegeera ebifa ku ddiini oba ku nzikiriza oba oyagala kusaafinga ku Yesu osobola omutegeera oba Abraham osobola omutegeera oba Adamu oba byonna byonna osobola okubitegeera ne tekinologiya ne Nabbi Muhammad osobola okubitegeera ne tekinologiya kati tekinologiya olwaleero atuwa history atuwa ebyaliwo emabega ebyali naye ekizibu ekiriwo nti tekinologiya tumusinzizza abantu basinza tekinologiya ng'alaba ekintu nalowooza nti kyekola bwekozi naye ng'emabega waakyo kati abali mu mulembe guno mulembe tulimu bantu ba mirundi ebiri mulimu baffe ba millennials abalabye ku millennium eri abalabye ne ku eno ne bagenizis kati ffe ab'omulembe guno tulina bye tumanyi ebitaali baddeewo tumanyi kompyuta we yajjira nga batwala abakozi bagende babasomesa buli lunaku kutumayo 3 hours osobola okusigaza omulimu gwo nga waliwo enkyukakyuka eyo transition eyo twagiraba lwaki bakola ekyo kitegeeza omuntu yalina amaanyi ga kompyuta omuntu yalina amaanyi ga tekinologiya amaanyi g'essimu kati tekinologiya okubeera ey'omugaso omuntu asoose kukyuka n'ayifuna byabadde tamanyi naye nga okimanyi nti mabega waabyo byonna waliyo Katonda ekisooka taata wange eyafa mu 1994 by'ataalaba mu 94 kati ate yafa mu 1900 ate alina by'ataalabira ddala nyinza okugamba amadiini gonna naye particularly eddiini y'obusiraamu ezze eyita mu nkyukakyuka mu transitions ez'enjawulo tulina generation wano yali wano ng'omusiraamu ow'amaanyi ennyo abeera n'essabo nga musiraamu w'amaanyi naye nga n'essabo abeera nalyo ne tubaako ne generation eyajja abaali bayita ba buliidi abagamba layilayilayilalala ne bookya amasabo naye ng'omusiraamu omukazi omulabira katambaala kaasibye wano naye ng'akuzeemu kati omulembe gwe tuliko guno gw'abatabuliiki olaba omuwala omusiraamu omuwala omuto nga yeebikiridde yenna olaba bizze bikyuka nti olwaleero taata wange oba jjajjange yafa mu 1920 teyalaba ku mukazi yeebikiridde volontarire yenna ng'atambula mu kkubo nga ali ku mirimu gye teyamulabako yalaba omusiraamu omukazi agenda okusaala nga yeebikako ku mutwe n'akatambaala wano ebisigadde nga tabikola ki n'emikono tagibikka kati olwaleero teri mukazi ayambala bwato ng'agenda kusaala n'obusiraamu buzze mu nkyukakyuka naye ekyo kyonna kividde mu kutegeera abantu okukyusa entegeera yaabwe n'okuyiga ebintu eby'enjawulo ne exposure gye bafunye kuba tuli mu ensi eri ku lusaniya ebyo byonna ne tekinologiya naye kyekimu
so tewaliwo kintu kipya naye entegeera yaffe yekyuse olw'okubanga tubadde tufuna exposure. Maliriza ne bannabyabufuzi abayingidde mu madiini ate ne bagatabangula okuyingizaamu kino kibiina kino ne kino kibiina kino ne kino kibiina kino okumaliriza ng'eddiini etabuse. Ebyo bibaddewo era bw'onootunuya eddiini y'obusiraamu owulira bw'olaba nkugambye nti mu myaka gya 1889 olutalo lwaliwo wakati wa Magatto ne Kakungulu eno luno lwawagirwa Saapolo Kaggwa ng'ali ku sayidi y'Abamagatto ate nga Saapolo Kaggwa yali mukungu mu gavumenti eyaliwo nga yawagira bano era n'abawa amaanyi. Bwe tuzze ku mirembe gya Naamu abaawulyako Naamu yawagirwanga gavumenti y'Obote ebyo bibadde bibeerawo naye nze kyensaba abantu abakulemberwa tutegeere butegeezi gwa we tuli. Gwoyinza okubanga sigga omu kubaganyulwa mu njawukana zino oyinza okuba sigga omu kubaganyulwa mu byobufuzi nga gwe tekina nnyo kikugasa oba oli wa NRM oba wa NUP oba wani gwe nga gwe omuntu wa bulijjo waliyo bwe kitagasa nnyo nga gwe kiweetaaga gwe buweereza kiweetaaga kwe kusinza Katonda wo kwe kulaba ngeri ki gy'ogenda okukuzaamu famire yo n'ebiringa ebyo so bireme kutuyingira kutuuka kubeera nga bitwawulamu naye enjawukana mu bantu zijja kubeerawo. Omuntu anoonya ebyobufuzi ajja kunoonya abamuyamba okubuusa ensonga ye. Mu bannaddiini mwe muli abantu abali influential balina okukozesa era nga bw'olaba ne mbakulu b'ebika bajja kubakozesa era babakozesezza buli wali abali influential bw'abaawo alina kyayagala naye abanoonya. Kakati ffe kiri eri ffe abalala ba consumers okumanya tugenda kukozesa tutya ebintu bino abannaffe batuteekamu bireme kutwawula tetukkiriza n'omulundi n'ogumu ebintu bino kutwawula kutuyingiramu ne bitwawula. Beera ne muganda wo nga muganda wo nno oba musiraamu oba si musiraamu bw'obusiraamu bugamba oyo aba muganda wo oba musiraamu oba si musiraamu obusiraamu bukugamba okumutwala nga muganda wo okuuma oluganda olwo. Kati wetuba bukkiriza atali musiraamu okubeera muganda wo naye ate atali wa kibiina kirala ate lwaki mwawukana ekyo olw'okuba si wa kibiina kyowagira. So tuyige buyizi engeri gye tukwatamu ebintu bino tusobole okusayiringa through obulungi. Kale tweyanze nnyo tweyanzege omukulu kamuleka amalirize ebisigadde tujja kuwuliziganya.